omukyala kizibu kyakubeerawo ng'alina omusajja omu gw'ayagala oba kalamuddedeza asobola okubeera ng'alina omu gw'ayagala naye nga waliwo ng'abataano abali ku waiting nga gwe akwetegereza ne wano weetegerezaawo omu gw'ayinza okuzzaawo waakuteera bw'ati era kizibu kyakugamba nti omukazi nti ali depressed lwa mukwano kiba kizibu nnyo waakuteera bw'ati wabeerawo ali ku bulinzi wano ogenda okulaba pepe ya noono so kati ku lufumu ekyo kyabadde kimugwana abantu bamugamba bangi nti oyo mugoliko mufere ngiyita nakweyita mbusimanga engineer Akram talina bwa engineer pozi obwa engineer yabufuna mu kusawula ayinza okuba ndowooza mu kunoga eddagala ly'ekifere South Africa ayinza okuba mu yafuna obwa engineer nga banne bwe bafere eyo yamuwa obwa engineer naye nga talina bwa engineer bwamu oyo aba South Africa bafere abawedde emirimu. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So we have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children would be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena achatwe ku video ku Lubalusewa TV. Ajesa mugegange tuli wano ku Lubalusewa TV, YouTube, TikTok ne Facebook. Emikutu jonna tujja kubade tujegata kompola mpola. Wakozi tukyanonya abalonyi tusobola okupatenga nabo tubakwasaganya. Facebook yukulege ebicha. Okay, kababuzeeko tibeera teka tusimulula. Abatulaba ku Lubalusewa TV nate mwebale kubanga mukyatwekumiddeko
n'olunaku olwaleero tuze tubeeko ensonga ze tubasensulira ze tusuubira nti we tunaaviira wano mujja kuba mumaze ozitegeera. Nze Mohammed Katabira. Amina. Bateekamu ensimbi Smiles Water and the Plumbing Services. Banono nga basangibwa Matugga batuukire basobola kuba nga bakutusako amazzi amayonjo, oyagala borehole, oyagala bino muziyita mutya plumbing mu nnyumba yo, sobola okuba ate nga nnungi nnyo. Tuukira Smiles Water and Plumbing Services bajja kuba ate bakukolera ekirungi ekitagambika. Aba bateekamu ensimbi ye Sunset Junior Schools ono nga basangibwa Matugga branch esooka oba campus ey'okubiri wali Kawanda eyokusatu eri Kawempe. Batuukire basobola kuba nga bakubangulira omwana mu mangula ennungi esingira ddala. Enamba zaabwe kwe ziri awo ku screen, sobola okukona ku director naso okuba ate nga akwasaganya bulungi nnyo obulungi obutagambika. Mosh Media naye gyali akola ku bifaananyi, videography ne photography, branding, byonna okulaba nti ebifaananyi eby'omulembe byonna byonna Mosh Media guba weekwata, sobola okuba ate nga akutambuliza ddala. Mukuliko eyo mwenna abali mu kivulu tugende mu kikadde saakulaba. Anti saali mukadde. Ekivulu kigamba kitya? Tugende mu kikadde. Tugende mu kikadde. Kati obuzibu bwawe nyinza okuba ndowooza nga nawubibwamu oba katonotono. Mukuliko eyo mwenna abasobola okuba ate nga muwagirira ddala wali Sunset Gardens. Twasingira ddala bayimbi. Naye n'abavubuka baaliyo. Abavubuka baaliyo. Music weddooli asinga owakati okunyuma. Bwe kiri. Era Bubblegum music. Kayimbamu katono ne kaggwawo. Naye omuyimbi yayimba edda nga Maddox bakireva gye akuba oluyimba n'olulya nga akayate lukyali nako nga lw'amaanyi. Muziki. Zina magembe zonna. Nga tujja bukisi tuti. Jibira atawo tuba tumaze edda. Yabalagako ku nviiri. Aziyona azigira bwati. Oyina soketi. Okyajingirawa. Okay. Abalayi baffe olunaku lwaleero tugenda kuba tusumulula tutandikire wa Piraawo abamu bagiyita Piraawo Piero yo yasobola okuba nga ate balaga obutali bumativu eri ambasada wa Germany era ne bagenda wali ku kitebe ne basobola okuba ate nga balaga obutali bumativu nti omukulu ono si mulungi eri Uganda, aleetawo embeera etali nnungi. Baali mu bungi tewali yakwatibwa, baali mu kwekalakasa kw'emirembe bakutte bipande. Nuupu esobola okuvaayo neyekalakasa bwetyo. Tulaba nti bw'oleese Piraawo ate n'oleesa ne NUP. Piero yo yali egenze ku NUP. Ntegeeza nti bano engeri gye balagamu obutali bumativu bakikolera ddala nga tewali yakwatibwa, teri tiyagasi yakubibwa. Niye tutera okulaba abanuupu nga balaga obutali bumativu ng'ababeesigye bano badde balina entambula gye batambulamu ne bakwatibwa. Ekyo kya bulijjo, era bulijjo ne babadde nga batambula wano bulijjo. Era babadde nga mukama wange gwe bingamba. Mwanyinaze mpa ebyokulya byange. Era ekyo kiba kya bulijjo. Kuba newe badde nga etambula, waliwo yatambulako oba okuvaawa. Anti munnange. Mba nina okutangira. Nkitegedde luvannyuma. Bulungi wasuze otenya. Ebyokulya bituuse. Kale. Tunaddamu. Kalukale. So, waliwo KFC. Eyo yemu ku bibadde byagirisa chicken wano. Oyagala KFC eriyemu. Eriyemu eri Rwanda. Ndaba kati abantu batandise okumuviirayo. Naye nga Piero yuyo bulijjo badde nga yeekalakaasa. Neetaane baako n'okutambula okw'emirembe ng'egenda ku palamenti ne wataba awaagikoonako. So nsobola okugiwa kuba ebyo bibyo. Sisobola kwagala ate kulya bintu ate nga bataddemu bisibagwe nange ne binsibiramu. So era kati oli kazinga kako. Naye nga ensonga gye yabadde wayabaddemu eggumba nti nedda. Jeno Muhoozi waba alina byayogera ku Twitter ng'alina abantu bayogerako ani amukuba ku nsolobotto. Kuba ye asinga kwogerera ku Twitter. Ku Twitter waba ayogera ani amugambako. Yaba mugambako nabo tabasuubiza okubatwala mu basement. Bino byonna byabaawo nalaba Jeno Muhoozi ku Twitter yagamba nti ono
bagenda kugoba ambassador wa Uganda wa Germany adde waabwe sibo yagamba kati bano babadde betagisa okwekalakasa baze batagisa kwekalakasa bo badde balaga butali mu mativu ngabba anti okwekalakasa nedda kisinzira ku mukama wammwe mukama wammwe wabayina ye byabadde akolanga alagata kubitagwambwako lwaki mulowooza nti omuntu omulala kyabakoze abayaga agambibwako singa wabaddewo abantu abekalakasa we batyo ne bagenda kangeze ku kitebe kya oba embuya CDF gyatulanga bagamba nti ebigambo byayogera kutwita tubikoye wandira byemboko bwenyoka wandira byemboko bwenyoka tebandi bakkirizana kuva we bandi badde bagambye kusimbula so kate olaba akadde kano ngate bebamu kubagamba nti baagala obwenkanya nga bebamu ate abaagala okupromoting obutali bwenkanya abo nabo tebaba benkanya mukadde awo lwakuba nti buli omu abayagala kimuyisaawo kati bo balaba ekibayisaawo kye bakola bo bayambiddwa ne bandi badde betaaga okuyambibwa tebandiyambiddwa kuba oba oyagala ekitiibwa osooka kukyewa atonaba kukisaba ebikolwa byo bye bikuweesa ekitiibwa okuva mu balala so sigwe olina okukisaba nga babadde bangi so kati bo bennyini bandisose ne balaba nti ddala eddembe ly'obuntu liri bulungi mu Uganda mukama waabwe alikutte bulungi bo nga tebannaba kutuka kugamba nti twagala eddembe lyaffe nti oba noono ambassador tumukoye si be balina okusalawo ambassador kyajja ani agenda so awo kibakoze tekyabaddemu makulu just nti bakalakasiza mu mirembe era nga wekyabadde kisuubirwa naye nga tewalina kiyinza nakuvaamu kuba ebikolwa bye bagamba nti bikome ate bwe bapromoting nga badde bangi obungi bwabwe tebulina kye bugattako ne babeera basatu ne babeera bameka abo bali mu malyansimbi tewali kye kigattako awo wennyini tugendagenda ddala wali ku chicken tewali atamumanyi tiktoker yasobola okuba nga afunayo ka vacation n'agenda eruuyi luli mu nsi yattu etuliraanye e Rwanda n'agirambula bulungi nnyo n'agikka bakuta bata n'agyetooloola n'agikka nywale ngamba nga bonoga ekyo n'okikkuta akasitooli muganda wefumbe munnange aba yakafuluma bw'ati yajja yatuukirawo wasakoozi amunyonyola ekiri e Rwanda yayogera ebintu nga nawe ne bw'obeera gwe banno toyinza bayisaamu gaali bwotyo naye nga byayogera byali bifu n'agamba obugundi obuki obuguudo butono kifula abavuga speedi nga tebasobola okweyisa gwe enguudo oba oziraba mu videos olaba zitwala motoka mmeka zikomyawo mmeka baba balaga Rwanda enguudo ziyayogeddeko gwe bw'oziraba mu videos olaba zitwala emmotoka 3 ne zikomyawo 3 oba zitwala emu yabyogera leero ku makya a few moment later emaze okubanga eyingirawo nanti bakuba kyatamanya nti omuntu gwe byayogera ku Rwanda teyamanya Kagame yani by the way kimanyi nti Kagame ayinza n'okweyo ebintu ebyo abatabifaako naye bano abawuziba obunyama okusingira ddala bali mu Uganda Abanyarwanda bali mu Uganda kati nalabye gundi Gashumba yasoose n'avaayo n'ayogera kati bw'obeera nga oli munnauganda ogamba olwanira ddembe ly'abannayuganda kyo kiba kikuluma nga boogedde ku Rwanda kitegeeza Gashumba munyarwanda alina okubeera e Rwanda si mu Uganda bwe babeera nga gw'oli munnauganda ogamba oli munnauganda oli n'avaayo n'agamba nti kye nalabye e Rwanda kye kino gwe n'ovaayo n'omusomooza ng'ogamba nti yayogedde ebitaliiyo kitegeeza oli munyarwanda olina kudda Rwanda tolina kuba Uganda nze yantiisiza buli nnyo ogendako e Rwanda naye yantiisiza ekiri waliwo ne video gye nalaba oba yali mukyala yagikwata ndoza yali ku booda ng'ayogera naye ng'alaga ali mu kibuga ekikulu bakita batya Kigali naye ng'alaga gete eziri mu Kigali nga waliyo n'amayumba abantu abali mu buyumba obuvundu mu Kigali munda ato eggwanga oli balyagala okwepromotinga ne Kampala ina geto anti Uganda teyogerwako ng'ekibuga ekisinga okunyirira naye Rwanda buli omu gyawaako nga ekizampo Nazola abana nga bagala lwakisende zononera mu visi by the way abantu kye batamanyi nti Rwanda kawanga katono nnyo Rwanda oyinza okuba ogatta eyinza okuba Wakiso n'olaba disitulikiti wa Kiso nga ye Rwanda bwe bunene bwa Rwanda
district ya Wakiso bwoba ogiwadde nnyo n'ogigattako Kampala ne Rwanda teyenkana Kampala metropolitan teyenkana Wakiso Kampala Mukono Rwanda teyenkana bunene Rwanda kawanga katono nnyo era abantu abagamba nti Rwanda jjanza okuba amateeka gakola n'ebintu bingi nnyo ebitali Rwanda bingi nnyo sigigendangamu naye nga obiteeka ku mmeeza biba tebigatta chicken yavuddeyo ne yeetonda nagamba amasimu agamukubirwa bamugeta lidda nayo ne bamugamba President Kagame n'oba France bwe kyasinze omutiisa bwe yamugenda oba France akujjayo kanaga olaba akujja France kale ate wano olonga bani abamugamba abamukubidde amasimu nti abawuziba obunyama bwe nkugambye nti Kagame asobola okubanga ebintu ebyo teyandi bifuddeko naye bano abawujja obunyama ate bo ne bamuleetera okumuyogerezebwako nti oba nakyemalira oba mutemu oba anoonya abantu yonna yabadde free omuntu kiba kyetaagisa noyogera ekintu kyosanze ekirungi bonna abayogera bamutisatiisa teri amugamba nti kibayogedde kikyamu waliwo n'abanyarwanda b'endaba abavuddeyo ne bawogera nga bagamba Chicken byayogedde bituufu byonna gulowooza lwaki ekifaananyi kibakulaga e Rwanda nti yakulaakulana lwaki Rwanda ge gamu ku mawanga gasingayo obwavu mu nsi yonna Rwanda ne Congo ge mawanga ne South Sudan ge mawanga gasinga obwavu mu nsi yonna ne Congo naye nga terina ebyobugagga ebiyimirizaawo ensi yonna bazungu be babitwala ne Uganda Uganda yesinga okutwala goloti yegamu ku mawanga mu Africa in fact yeggwanga mu Africa kumpi erisinga okutwala goloti katale k'ensi yonna Uganda naye nga ate Uganda erina ebirombe bimeka ava Congo najja wano abamu abakongo bamuleeta wano ng'amagendo ne bamukuusa ne bamugulira wano ku bbeeyi entono ne bamulifayininga ne bamutunda bangamba atambulira mu bugundi obwo obugali bw'abalema abo nga babusaza anti kiba kyamaguzi nnyo si buli wamu nti osobola omuyisaawo ne batamukubbako obukutta so kati ebya Chicken byayogedde bituufu just nti omuntu oli asobola okuba nga omanye buli ggwanga liba n'ekintu kye liba lyagala okutunda katale k'ensi yonna kati yo Rwanda eyinza okuba eyagala kusika balambuzi kujja mu ggwanga lyayo kati bo balaba Chicken waba ayogera side endala eya Rwanda bo bayinza okulaba nga ate threat eri eggwanga lyabwe naye nga biba bituufu buli ggwanga liba n'ebirungi n'ebibi kubeera basiba bagamba wano nti America wabaayo abaavu abasembayo sirabangayo Trump bwe yali avuddeyo n'agamba nayogera ku baavu ba America abaliyo bw'olaba ekirungi kisiime ate n'ekibi kyogereko bwe kibeera nga bapromotinga Rwanda nti gegamu ku mawanga gasinga oba kulaakulana naye nga ate balina bupaati bumu na bumu bwe bakulaakulanyiza buli muntu bwakwatira video nga Chicken bwe yagambye n'otuuka mu kapaati kamu nga ukwatirawo video obeera nga ali mu America oba nga ali Dubai naye nga tiwali abantu abanyigirizibwa nabo abeetaaga okuwulirizibwa kyekyenjawulo nti ebyobufuzi bya Rwanda byo tebiringa bya Uganda toyinza kuwulirayo opposition mbona opposition government yennyini yebateekawo bino Uganda byeteekawo mbu iPod mbona n'abali ku ludda oluvuganya bino government ya Uganda byeteekawo negamba mbu iPod n'abo bina ebivuganya babiwe ssente okusinzira ababaka be balina mu parliament Rwanda tesobola kubaawo Kagame akwate ssente mbu omuvuganye nga akulaba bulungi bwa President Museveni awo si bulungi gaba amateeka ge gaba gakola Rwanda ekisanja kya myaka 7 wano kya myaka 5 ati ne Rwanda wali amateeka naye gamenye bosanga Rwanda amateeka gaayo kizibu kya gamenya ati ugambye tebalina opposition amateeka gateereddwawo opposition si teeka opposition muteeka ogamba nti wabeerewo opposition teeka kibeerawo si teeka kiba omuntu president abeerako yabeeranga olw'abantu ababeerawo naye Rwanda engeri enfugibwa gyefugibwamu tebasobola n'abantu tebasobola kuvaayo ku nguudo mbu beekalakaasi ekisooka batono tebasobola kujja ku nguudo bantu 20 era baba bajja kubakwata buli genocide bwe yaliwo nga baali bangi batya bafa abantu bameka
Nachimbuza. Nga baliwo ne ku ngudo bali. Eggwanga tono. Karasobola kugamba nti eggwanga tono liri mu district za Uganda 3. Ate ogambe musima abasobola okwekalakasa abantu babeeko kye bayisaawo. Kiba tekisoboka. Eggwanga tono kali buli muntu oli waba ayagala odifuga asobola okulifuga nga tewali omuntu akukuluma. Kuba tono asobola dituuka buli kanyomero okuva ku kyalo ne ku kyalo asobola litambula okuva ku kyalo mu wiiki emu nabeera nga alimazeeko. Ekitali ku Uganda. Binayisa nvuganya ali wali kamulu. Uganda osobola okumala omwaka mulamba nga waliwo ebyalo byotatuukangako naye nga buli lunaku otambula. So all in all chicken yadde mutuufu. Chicken byayogedde bituufu ebyokwetonda ayinza okuba yadde kulaba byakwerinda bye obulamu bwe nga buyinza okuba mu matigga n'asalawo yeetonde naye n'okwetonda kuba kulaga nti byayogedde biba bifu. Singa yeetonze ng'agamba nti bye nayogedde gwe byakosezza nsaba nsonyiwe kyandibadde kirala naye yeetonze bwetonze simanya nkola ensobi nkyali mwana muto naye omwana omuto akoma myaka myeka. Omwana omuntu kasaweze emyaka 18 oba oli muntu mukulu wuyo afunyisa bakazi mbuto. Omwana omuntu asobola okufunyisa omuwala olubuto. Chicken afunyisa bakazi mbuto. Nina gwe nalabya omusema Zara simanya biki. Waliwo omuwala gwe nalabya eyagamba nti Chicken yamufunyisa olubuto n'agamba ndulabirira. Ne Chicken navayo kale omwana omuntu atunga embuto. Omuntu kasojjamu obwongo bw'okwegatta n'obwo omuntu olubuto oba tokyali mwana muto. Ensonga lwaki bagamba woze emyaka 18 oba oli muntu mukulu osobola okwesalirawo. Kale Chicken okwetonda kwe ne kuyagambye mbu nkyali mwana muto nsobya. N'okufunyisa olubuto osobya oba osobezza. Buli kintu ky'oyogera kimanye nti okyogedde olwa facts z'oyina. Wandivuddeyo n'ogamba nti njogedde ebintu bino olwa facts. Era wandibadde wetonda wandigambye bonna olw'ebye nayogedde nga byabakosezza mu nsonyiwe. So simbu nkyali mwana muto n'ebyokuyiga nga bwe wegatta wotunga embuto oba oli muntu mukulu. Okay, mwena abatulo gye musinziira tubebazaako nnyo nnyini ddala. Agamba Kisibalu Rogers wali awo mpolampola atambula naye envige kiwa ogamba otya. Butweyongerayo amuza ne ku fiimu kiki bayawukanye completely. Gwe kyawuliddeko nga kiri kitya? Zirawuddeko olumazi kabaga nti Kurusumu agamba nti yani Akiram bade muise namuza banna amuza omukulu yawo amuza nti obusawo bwe yakola bwali byafaayo. Gwe Akiram mbu abadde atambula nnyo ku nsimbi ya Kurusumu ate takomo ajegattako bakya. Akiram si engineer. Nze nkubuulira buli Munnayuganda gw'owulira nti ali South Africa takuteresanga ekigambo kino kikiriza. South Africa ono yankola by'obutadda. Ani? Yatunyumiza ekireso. Mbu alina obuntu bwe bwanoonya bw'atannalaba. Mbu bw'ayagala okukozesa okulaga abali engeri gye bafiiramu mu masabo geeyo. Mbu tannabulaba. Oba bamukwatamu. Naye bafere naawe tebasobola mukwatamu. Abo South Africa babeera bafere. Abo bonna bawulira nti basawo. Kyolina omanya buli gw'owulira omuntu nti ali wano ali South Africa. Akiramu ali South Africa? Mufere baba bafere. Oba mulaavu oba biki baba nga ba Nigeria. Teriyo ggwanga lisinga bufere mu mukwano nga ba Nigeria. Olwo mu Nigeria yatwagalya ne mukyala waffe owagundi. Ani? Omuwala yali Farida Ndawusi. Baba baba bafere. Aba Nigeria baba bafere mu mukwano baba kazi baba basajja. Kati oyo gundi yani pozi Akiram yali mufere ne muberamu n'abantu botunja nga tebamachinga. Tosobola kudira tanka nogiranyisa tanka nogamba mu bina akwatagana. Nsonga laki omuganda agamba nti ezenkanankana n'ebisikite zaaka. Bonna batta tosobola kubanga oli tipota nofuna tipota munabe ne mubeerawo. Nsonga laki wofuna akafulasika kano ofunirako ekikopo n'akajiiko akanatabula. So tosobola kufuna bino bintu bibiri n'ogamba ogenda kunywa chai. Olabeko omuntu anywera chai ku fulasika. Wetagayo akantu akatona kana mitisinga. Katosobola gamba goyo gundi simayanga Akiram. Bayi tebasobola kukwatagana oli soko oli ali mufere. Kurusumu nga sente z'omugenzi ate zaabukwata n'amuteekamu.
katuza gamba omukazi kaso okutandika okuteeka sente mu musajja aina obera kaka tuli ku mutwe mpozi nga mwine ngeri gye mukwalagana mu business nti nyambako wano nzibulukuke nomala nawe n'obufunako omuyamba naye okubeera mukono gwa mukazi gwokka gwe kusa gwe guwaayo omukazi nawe obeerako ekikyamu mpozi nga nawe ogamba nti owasizza oyo Akram neze emmotoka ziyabeeranga mutizaabanga zize awa South Africa asobola okusooka mbwe number plate eriko erinnya lyo yenyangu y'okufuna e South Africa asobola ogikwata n'afuna emmotoka n'agisaako ne yeekubya ekifaananyi ng'aliko aje pro ku number plate wali ne yeekubya ekifaananyi n'apoozinga emmotoka eri embi n'ogamba bannaye wesigala na mu South Africa musangoma n'ogamba wesigala na musangoma ono mbandike akatuli ku mutwe kagira kabeerawo kagira kabeerawo mukama wange so kati ebyo ebya Kulthum naye obwongo bwe naye bwali naye omukazi yenna naye omukazi ategeera ku myaka emeka ya Rabbi obala kuba Muzata yamufuna akyali mu kirasi za wansi nga yayita n'abakulaba ku bufere bw'abasajja ayinza okuba Muzata yateeka Kulthum mu mbeera ey'obutabaako kusagambiza na kutaayaaya kuloza ku basajja abalala n'abufere bwabwe kati Muzata we yavaawo Kulthum n'aloza ku nsi n'agwa mu bafere naye nekyala kati ogwo omubiri gwa Kulthum mba manyi egimu ku mibiri egigumira ebizibu mba manyi abakezi abanene abagumira ebizibu kati omugano omunene babadde nga bakikola batya kuki munene ku munene baba bagenda kikola batya lubuto ku kapinto bakakita batya kabasito ku lubuto aina kabasito wali olabyeyo omuntu omunene atalina lubuto mbuliraayo omugu wali abyeko mpaayo ogu gwali olabye nga munene nga talina lubuto luyiikayiika kati bw'ogatta omusajja alina olubuto nga Akram n'ogatta ne Kulthum alina olubuto nga luulu ne hagazinze basinkaganya bifuba ebisigadde distance n'ebeera mpanvu naye mu nsonga ziri abantu baba benkana anti okwenkana kubeeraawo naye wabeerawo neyo n'omugugu ogubaawo mpozi batugaye kati Hamuza wani mpozi wagambye nawe erinnya oyogera muri Hamuza Akram munene muzibu Kulthum naye munene muzibu kati baba bagenda kwenkana batyanga bwogamba ebintu ebisobola okugatta ng'omukazi munene omusajja mutono oba omusajja munene ng'omukazi mutono oba basobola okigattagatta afazali omukazi asobola okwekubira engoma kali Kulthum agenda beerawo atya nga talina muntu nga tasobola okubeerawo atya anaafuna omulala bagambye talina gwayina omukazi agenda okugamba nti gwe biweddewo nga wali wamuli wano kizibu kya mukazi ku mukwano okuggwawo nga tewali wamudeddeza era bateekwa kuba waliwo abamuleetedde ebigambo ne bamuleetera bwino naye nga amuleetera bwino yamuli ku lusegere yayagala omuli awo naye ebintu bino naye simanyi Muzata gyali eyo oba alaba atya mukyala we kuba olaba nga Muzata n'ekitiibwa kye yali ayina ate nga mukyala wo obadde kumpi wakafa bwoti omufere najja n'akutwalako omukyala wo abanga abadde nga naye bba abeera nga abadde naye bbanga nti omukazi yenna kasita akuta mu ddakiika eyo n'afunirawo omuntu omanyi omuntu abadde nga yo aba abaddewo omukyala tasobola omukyala kizibu kyakubeerawo ng'alina omusajja omu gw'ayagala oba kale amudeddeza asobola okubeera ng'alina omu gw'ayagala naye nga waliwo ng'abataano abali ku waiting nga gwe akwetegereza ne wano weetegerezaawo omu gw'ayinza okuzzaawo wakuteera bw'ati era kizibu kyakugamba nti omukazi nti ali depressed lwa mukwano kiba kizibu nnyo wakuteera bw'ati wabeerawo ali ku bulinzi wano ogenda okulaba pepe yanoono so kati Kulthum ekyo kyabadde kimugwana abantu bamugamba bangi nti oyo mugoliko mufere niyita nakwita mbusimanga engineer Akram talina bwa engineer poze obwa engineer yabufuna mu kusawula ayinza okuba ndowooza mukunoga eddagala ly'ekifere South Africa ayinza okuba mu yafuna obwa engineer nga banne bwe bafere eyo
yamuwa obwa engineer nenga talina bwa engineer bwamu oyo aba South Africa bafera abawedde emirimu gwolabye golowooza lwaki unani gwosinga okukkiririza Umaru Kiseka olabyeko ng'akoze video ng'alina waali oba abeera mu mmotoka alina n'ennyumba gy'abeeramu wa olowooza lwaki gwakola ali mu nnyumba wano we wati mu kasenge ne mu mmotoka byakwerinda byabatayagala muntu olowooza lwaki pengepenge kati akolera wabweru kulaga nti ali free alina gy'abeera naye abantu abo osobola okusanga nga ne karumu mwakolera bakamwamu bwikukoleramu ng'asula mu mmotoka naye gwe nakolaga eno ekifaananyi nti eri ali bulungi ne batandika okuba kyakyamu ng'ogamba eri bali bulungi eri oba tali bulungi abayagala ensi emalotterera alyoka akomewo naye ate kati aleke kuwa bantu be yaleka wano ngeri gye balina kutambuzaamu struggle gwe oba wagiremerera n'ogidduka yogera ebisoboka toyina kuwa agenda bantu be waleka wano butyo basobola okulwanamu struggle giggusa ngati gwe wagiddukamu yogera ebisoboka bano abali wano kuba bino ebiri wa ku ground biba biralamu nalabako ko ne muganda wange Azuwa ng'agamba lwakuba Azuwa teyantegeera nze kye nali ntegeeza nali ngamba nti bw'obeera ebweru ng'ogenze kuba kyeyo it's fine kuba ekyeyo naye bw'obeera ebweru n'owulira nti ebyobufuzi bya Uganda obukulembeze bubi yogera ebisoboka tolagira abantu bewaleka wano kubaako bibakola kuba guba waddukawo gamba mwandikoze bwe muti ne bwe muti so si mukole bwe muti wano Uganda biralamu basiba batta balimaza kali gwe woddeyo ngo yagala olagire mu Uganda ali wano nti kola kino nekino kibadde kisoboka kuba gwe kyakulemanyo nsonga lwaki wava wano naye oba wava wano ng'ogenze kukola nga olaba Azuwa awo sikulinako buzibu yogera wava wano ng'ogenze kukola yogera obubi obuli ku Uganda emirimu tewali obwannakyemalira bususse nga woobulabamu naye ova wano ng'ogamba nti baali bakuyigga kutta eyo ntandika kuyogera eri oyagala ne bannayuganda balala babawaŋŋanguse okay program ekibozibozi ebeera wali ku Bruno ke TikTok yabaddeko waliwo akabadi akabaddewo yadde akyazizza Gravity n'abalala wabula yagambye Gravity nti njagala opositinge ku page zo oleko nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwagala nnyo era Mukama akutukuumira namugana naye bwe kikulema okupositinga oba olina osasula ssente so Gravity yagambye kipositinga era nagaka nkuteereko ssente oyozese Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matuga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'otukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mugiyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva Matuga okudda Ssemuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa, kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga era nga gwe yanditwetaaga
weetaaze tukubire ku nnamba zaffe zino wammanga noti 7 noti 56 oba noti 75 noti 1638 ate ng'osobola otusanga Matugga. ate gwe yandeetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. President wange naye mulimu ebintu byetugenda okwogerako wano nga tebina kibitugaddako. Kati Bunonoke tasomanga ku mawulire. Gogamba ya hosting asimayanga biki, simayanga bibozibozi. Ekirala Bunonoke ayogerwako ng'omuntu ayebaka ku buli bakyala. Talina hadithi gyavaako. Kati Bunonoke ddala tumugere mu music akyali upcoming. yakubira kali akayimba ke. Akakayimba ate kyenategeera ate mbukaali kakabuye Semboga yali akawandiika dda nga nokayimba yakayimba dda ono yajjasa yagala keri pako bweripi. Kati Bunonoke n'ebibozibozi bye ffe bitukwatirako wa oba alina gravite we kati ne bannange aje olinawo ekirala mukama wacye tebatugendako Nkoze byo kirere. oyo kati Bunonoke tumwogereko ki. Okay. Tewali kitusobola kwogera ku Bunonoke bannange. Anko Chumi ba DJ bamuzize. Abadde avuma nnyo ba DJ bwatuuka bamukubira ennyimba ze n'abavoola ng'ali ku stage olunaku lw'eggulu alina we yabadde ne bamufubulula emisinde. Abayimbi bafunawo omuzigo guba kuvuma abantu nga bazze ku stage. Si kuvuma mulimu ne ba DJ abeesiriwaza. Olaba ba DJ abo abeera ku byuma awo ng'alaba ye katondawo. Ye controller. Osobola mulimu abayimbi bempulira awo. DJ okimanya asobola omuyimbi upcoming asobola okujja DJ namugana okuyimba. Naye nga mulimu gwe bamulese kuba music tebamulese kulonda ani anaakuba ani ataakube. Ani anayimba ani ataayimbe. Nze Anko Chumi sinawe munenyezamu yadde. Ba DJ abamuntu basuka obuvunaanyizibwa bwabwe bwe bandikoze aye ne bayingirira obw'omuyimbi. Kati bo muli bakiwulira mbubo batabeerawo n'abayimbi tebabeerawo. Bo bawulira naye nga toluyimbi talina byamakulu byamu oyo naye ali awo yenna ayiikayiika alinga tanka. Nimrodi alinga tanka. Omanyi namunswa olabeko ekintu kye bayita namunswa. Kibeere wansi mu kiswa. Kiba mu kiswa. Kiba n'akatwe bwe kati. Naye ngeno kiringa tuleera. Kiboba bwe kiti. Oba n'ekyo kinene ndowooza. Kiba kinene kinene. Kali Nimrodi asooka akola naye asooka agendeko mu jjini. Oba kye kino kyennyini. Oyo ye Nimrodi. Kati oyinza n'okubuuza empale gy'ayambala agisibirawa. Ajambuse paka mbulago ati kati obulago bwa Nimrodi kye kiwato. Wuka yo wayawula. Kati ayinza kwogera ki? Naye okwawula beba n'abaana nga bakazali betuteekamu obuguwa. Oba oyagala omwana ayawule. Abe n'ekiwato nekino ekiseke kyawukane ku kibatu n'omukono. N'oyawula ne wano. Kati mubeeramu ba omubiri gyabwe nga gyawakana. Ewano mubigere. Ne mubiga mubamu abolinga omwana nga bamusiba akawuzi. Naye ng'omubiri gwe gwali resistant nga gwawakana. Era nga muzadde wa mutulako naga omwana ngenda musiba akawuzi. Naye simanyi yakola kye yaba. So kati Nimrodi kikyayinza okwogera. Nimrodi DJ alina abayimbi ba promotinze muyimbi kigwa promotinze Nimrodi. Banji. Muyimbi kimpayo omugamba banji mpayo. Bonna bajja kugamba. Ababali abamu abo bo betwala nti be bategerera abayimbi. Bo batabawa abayimbi nabo tebasobola kubeerawo kale ne batandika okontrolinga nga baagala abayimbi batambulire kontroli zaabwe. Omuyimbi by the way ensonga lwaki omuyimbi bw'oba ozze ku show olina okutambula n'omuyambi wo n'ennyimba z'oku flash. Oba ogenda okyali backstage gamba omuyambi wo agende wa DJ aweeyo flash ye. Nsooka na luyimba bwe luti nzirako luno lwensiibuza. Naye kati abayimbi abamu batuuka ne bagamba nti DJ nja mugamba kuba luno kuba luno. Ate abamu ba DJ nga baagala okwerabawo. Ate abamu baagala basolooza. Bw'akuba leero n'atamuwa. Ne weebuuza bakolesa okuba ku kikundi ekyo tebakusasudde. Lwaki ate oyagala n'omuyimbi akwokyeyo? Ate ng'oli baba bakusasudde okujja okuba ku show. Wazze kunyumisa show ng'okuba ekyo kyakusasuddwa. So si kujja kutandika omuyimbi akumye ssente ate kwagala kukubayo ebyatayagala.
yensonga lwaki ne Moze Radio yakwala laptop y'omuyimbi omu bakwali kuziika kwani n'agikasuka mu swimming pool nza unali muwagira wa Ivan abayimbi abamu befuula aba DJ abamu befuula ekizibu abo bannamunswa kali Nimrod asobola okuvaayo mu bantu kweyo fige eyo avayo walabe omukazi asobola okuvaayo n'aganze mukyala wa Nimrod jali asobola okuvaayo n'aganze mukyala wa Nimrod ngavaayo ati Nimrod wamu omukyala mugamba eyo fige eyo fige yagalwa Buno obera mukazi osobola okwagala Nimrod omukwata obera nga akutta omuvule waberayo haga ogimanyi y'omuntu ogwokwata n'omalayo naye kali ng'ogwa mu muvule oguguba muvule kiba kiswa kira ekyo kiswa okay akatabira akayisa nnyo kali ku Nuupu bano bayingira lufotose ne yajje empapula lufotose Kapere yajje empapula agenda kwesimbawo ku bwa kansala namulabye ali wali Makindye uzagenda kwesimbawo ba Makindye abalala bonna balanse okubanga bagenda okujja empapula nakye sitegeera ku Nuupu naye Nuupu oyagala ogitegeera wewaddeyo ogitegeera naye niwe bagikutegeeza tugitegeera waŋŋamba luli nti mwe mukkiriza buli muntu ife oba NUP ekkiriza buli muntu n'aba alina kyakoze nebbali mwe ku kitebe temuliteekawo resistance yonna toyingira nakati nyina abantu bennalabye olunaku lweggulo nga ndaba bagenzi ngamba bannayuganda lwaki bafiira obwereere baani nti bannayuganda lwaki bafiira obwereere tosobola kuba nga wayimirira n'amawulire ne galaga nti ogenze ekyankwanzi osinkanye President Museveni nga bakakulonda ku kifo ng'oli wa Nuupu abaana baasibibwa abaana abamu baafa obulamu bwabwe bwagenda oli nakulaga nti agenze ekyankwanzi mu weeks 2 kati saakati akaluukazzeemu era batutte emitwe ku kitebe kya Nuupu era webali ngenda kudda kusheddako ngenda boogera bakansala olaba abaddeyo kale kubera sikitegeera waliwo gwe nawulira kansala wagamba webuwambo waliwo kansala gwe nawulira gwe wagamba mbu yagendako ekyankwanzi era nga n'ogamba abalonzi bamutunuulidde ne liiso Jogi bangi balinga abo era bwe najjano nga nze boogerako naye bonna nabalabyeyo ku kitebe naye nga n'amawulire gafuluma ne mu mpapula ne gabalaga nti babano bali kyankwanzi bambadde ne uniform naye era bazeeyo ku kitebe bannange Munnayuganda yagenda nga kufiiraawo migo abamu balemadde n'okulemala kirwakuba Nuupu ye tejja kugamba ku muntu waayo kati nsooke Kapere nsooke bakansala sooka Kapere Munnayuganda mulimu so walukagana ajja kubwa MP Busiro East Busiro East yo wali ani iwali no kubagambya eyabba akasimu yani nawulya ko bayaliko manager wa timu yesaza Busiro erinnya ndirabidde oba ye Wesegona ankanize simanyi Busiro no simanyi nange so nsonga lwaki kati abazikulembera nange mbatataagana wakagajja mu East naye Kapere Munnayuganda waliwo ebifo ebimu ebyesimbibwawo ne babukulonda tebiriko qualification za buyigirize tekuliko bisanyizo bya buyigirize biba byetaagisa eggwanga lya China gegamu kati ku mawanga agasingo gegasindoza ligenda singa ne America mu kulaakulana naye tosobola kugenda mu lukiiko lwabwe olw'eggwanga nga bateesa mu luzungu kale gwe buzibu bw'olina Yesu gwokkiririzaamu yakola ebyamagero yasomera wa Petero yasomera wa Joseph yali mubazi nti yali mubazi naye ng'obubazi bwe yabusomerawo Yesu gwe mutenda okukola ebyamagero yasomawa nesi gwe mukkiririzaamu nakati naye kati gwe mwina obwongo bwamwe bubagamba nti omuntu waba tagenzeeko kufuna amagezi gano gasomera akola ebyamagero ye yamuzaala ani Katonda yavaawa ne yeebaka ku Mariya akola byamagero ani Katonda n'amuzaala yalagira yamuzaala oba yalagira ne kiba ye buli kimu kisoboka yalagira ne kiba oba yamuzaala nga naye ng'olaba
mu mukyalo oteekamu mazzi amagumba ne gamera ye Katonda anti kyekugamba kale ne Katonda yateeka amazzi mu Mariya yalagira bulagizi anti okulagira n'okuzaala byanjawulo okulagira n'okuzaala biba byanjawulo nti omwana wange ati yakyogera kati gwe wakanya Katonda nti omwana yamwe omwana teyali wa Katonda mbuuza olina Katonda alina wagambye nti omwana wange yava mu ntumbwe zange wabaawo omwana gw'ogamba ali biological Yesu biological wa Katonda ate mwe bamwe mugamba nti Yesu yali mu ggulu ku mukono gwa Katonda ogwa ddyo bwe yalaba ensinga eyonoonese n'asalawo amulete ku nsi naye ng'amusiza mu prosesi y'omwana bwe mutyo bwe mugamba ate muvaawo mbu ate yazaala so kati okusoma kw'omuntu just yensonga ki moto z'amasomero ezimu zigamba nti education is just a key to success nti okusoma kuno okwensi just oba ofunye kisumuluzo kisobola kuggulirawo nsi na kumanya na kubaako ky'obeera mu nsi naye tewali kusoma kikusobola kukolera kujjako kuwa kisumuluzo education is the key nayenze bampa kicupuli kiganya okuggulawo bayinza okuba bamusomesa be bamuweeseza ekisumuluzo ekifu gye yasomera ye nga baweesa kisumuluzo kifu nga tekiggulawo so just okusoma kiba just kiba kisumuluzo kikuggulirawo buggulizi naye ngero osobola okisonseka mu luggi ate nga ddulwa lwetaaga kisumuluzo kirala naawe olina osooka ne weenoonya n'ogamba ekisumuluzo kye bampadde kiggula luggi ki so si kumala nti olw'okuba nina ekisumuluzo nina kugenda kuggula buli wamu ensonga lwaki mu nnyumba yo oluggi oluggulawo ng'oyingira ekisumuluzo ekiggulawo ng'oyingira si ekiggula ekisenge kati abantu abamu balemererwa okumanya okuzuula luggi ki ekisumuluzo kyenina kyeruggula okusobola okutuuka ku byamagero ku nsi kati be baba bagamba ebyo naye nga omuntu okubaako by'okola n'okutegeera tekuva mu kusoma okusoma just obugumibwako bugumibwa n'obikkulirwa ku by'ensi we zitambula zibeera zitya naye ng'omuntu ataagendako mu ssomero bajjajjaffe be basinga okukuuma ettaka ku nsi kuno nga tebalitunze naye tebaasomako naye ate ffe abasomyeko abagguliddwa ku nsi ate ffe ne tutunda bye twasangawo kati asomyeko n'atasomyeko ani aba ategeera asinga muno tegeera so kati Kapere naye alina right okwesimbawo ku bifo bw'aba yasoma era asobola ogenda ku bifo ebiriko ebisaanyizo by'ebyasoma okusinziira ku biwandiiko by'aba alina bw'aba agenda ku bwakansala biseera ebisinga tebeetaaga bisaanyizo oba wasoma oba tiwasoma naye tolaba nti tuli mu komedi ne Katolo Bwamawatu bwe yajja addakiika bbiri mumpendyeko mumpenze neyagalemu ne famire kati obwakansala buliko ssente kikapeeza agenda okugamba nti lwaki abugendako batebuliiko kyasi kubeera mu kulembeza omuntu obeera n'ekirooto gweoba oyagala okulya gw'oli obulungi ennyo lwaki ogenda ne weesimbawo ku bwa MP n'ogenda n'olya ku ssente saagala bukulembeze toyagala bukulembeze naye nga taba bugendamu gwe bw'otandika okwogerako amafuukuule amafuukulo iyi obeera wano bulijjo n'oyogera ku babaka ba palamenti nga bwe batalina mugaso naye gwe toyagala kwenyigira mu bukulembeze tolonda wabula ate ffe betulonze ne bagenda eri gwe bw'otandika okubamu ebituli ate ng'obakubamu ebituli nga tuwadde na solution balina kukola batya balina vaayo oyogera bwogezi n'olekaawo balina kuvaayo baveyo wabeddeyo baani ate gwe atalonda oteekeyo ani ani agantisiro tolonda wava ujuzi wano wangamba ensonga yaki ebyokulonda wabivaako tolonda kati ku nsi kuno olina ku mugaso ki ng'ogyeko famire yo gy'obeererawo ku nsi olinako omugaso ki kuba omugaso gw'omuntu wano ogusookerwako kuba kaba kaluluke era abaana bo bajja kunyiigira nnyo lwaki obikkabikka abanuupu abagenda ekankwanzi sina mu banuupu gwe nyinza kubikkirira buli muntu abeera n'omutwe gwe nze ekisooka bagenda ekyankwanzi nga bakabalonda siina bukulembeze siina kifo kyonna kyendimu mu NUP nze ndi munnamawulire lwaki nokwekkiriza nze sinze mu wamagezi wa NUP sinze Rubongoya sinze Kyagulanyi sinze Ssenyonyi ayogerera ekibiina kati bw'oŋŋamba nti lwaki NUP ekkiriza abantu abagenda ekyankwanzi okujja ne bajjayo empapula ne bazikomyawo sinze Wayiswa Mufumbiro sinze Joero Ssenyonyi ayogerera ekibiina nze wenzijja wano mpa opiniyoni yange ng'omuntu so sikumbuuza bifa mu kibiina nti mbyogere ng'ate siri mu kibiina kya NUP nti ninamu ekifo kitegedde ekintu ekyo nze buli muntu aba n'entegeera ye era ne NUP kyemmanyi bonna
bakansala oba ba MP bonna ababadde baddedeza ne mwami Museveni bonna babamanyi. Era bebeera nga bazze ne bajjayo empapula era nabo bakimanyi. Kati nze sisobola kubanga mmanyi ekintu nawe ajenga omanye ekintu ng'omanye ekintu. NUP ne secretariat yayo yonna netakimanyako. Kati gwe kuli kwabadde kujjayo mpapula na kuzizaayo so si kuwa kaadi. Singa obadde oziwano ng'ogamba nti bawadde ba honorable member of parliament bwe bati naye nga tukimanyi babadde baddedeza ne mwami Museveni bawadde bakansala bano bagenda ekyankwanzi ne baddedeza ne mwami Museveni awo nani badde nkuwulira. Naye omukazi okyakwana omukazi nga atogamba nti webase n'omusajja omulwadde. Lwaki webase n'omusajja omulwadde oli akyakwana bukwanyi nga gogenderawo ku conclusion. Sebintu siwe bitwe birina okuba soko otunulire process nga bweneebeera. Bwe kinaggwa nga babawadde kaadi olwo n'oŋŋamba lwaki babawadde kaadi bano ate era nange mpa opinion yange so singa omwogezi w'ekibiina kubasinga. Abaana bafiira obwereere. Abaluwa Abaana obuzibu olaba agimu obuzibu muyinammwe mulekerera okutunuulira ani atta abaana abo bogaba bafiira obwereere. Ani abatta? Ani abatta? Ani atta abaana abo bogaba bafiira obwereere? Kati gwe mu kifo ky'okunenya omuntu atta abaana b'ogambye ate onenya bali b'ogamba mbu battisa abaana baba tutte mu buyeekera baba tutte mu butujju. Mbuuza gwe. Ne mumala okulonda abantu ne bagenda ekyankwanzi enkya ne bakomawo ate. Kati ani atisiza abaana? Anti yogera ani atisiza abaana? Anti gwe oli munnya mpoza oli munna Kenya? Bannayuganda mulabye. Okay. Awo tuvuddewo tugenze ku ttaka ly'omukadde eyagaana okumuziika. So omukadde yaleka n'akatambi. Ekkanisa bagisaba ekyapa kya mukadde nga tannaziikibwa. Nyina kye sitegeera katabira. Nze abakadde sibawagira. Nze bajjajjaffe sibe baani. Buli obakula obwongo bubafugundi. N'osanga omukadde oluusi alina abaana nagamba nti omukadde yawa church yawa kanisa simanyi eka bbiri naye nga n'abaana bennyininyini balina 3 n'abaana bennyini abamu bali mu mizigo n'osanga oli yawa kanisa ettaka oba poloti commercial ng'eri ku kkubo ekola amaduuka mbu yagiwa kanisa mbu yagiwa simanyi saagala nze tombulira nabya ttaka ebyo. Kati obuzibu buliwo. Ozembere tusetye okubanga erya. Abakadde beesiriwaza nnyo. Kati lwaki omukulembeze ye tomugoba? Ye kijana. Awo kijana nawe. Ono bana bakadde ro balaba nalabika video ka mukadde ngayingira. Naye nawe oyinza otuukanga chicken. Ekira anti ayogera amazima ina amala n'ageetondera. Nolaba. Kana oyogedde ku bakadde. Ayinza otuuka omukadde n'omugamba mu kijana. Gwe battira ettaka lye. Gwe battola ettaka. Naye nagenda otuuka nga tugenza okukola amawulire. Na mukadde abadde alina acres wera 5. Naye twasanga waasula. Nga badde bateekawo gino emiti. Omanyi bino ebitanda bye twateekangawo emiti wetti nga tufe tubikoze. Ng'ebitanda ffe tubyekoledde. Ng'omukadde byabadde asulako. Naye saakati wenjogerera n'ettaka tebakyaliwo wadde eka. Naye nze abantu nga munammwe munsobera. Kati ye gwe olina osalirawo oli kyalina okukolera ettaka lye oba. Atuvula ali battisa. Gwe olina okusalawo oli asule ku kitanda ki oba. Kati gwe nga gwe tosobola kubeera na ttaka lya yiika 10. Kwa kati gwe buli wolaba ettaka olaba ssente. Nnyo. Lwaki nkuli. Kuba wuyo era ogambye omukadde gaweza yiika nga 5. Naye nga waasula ennyumba. Nsensereezo. Bajjajjaffe baakuma ettaka lino mu kwerekereza nga basula bubi naye ne bakuuma ettaka eryo abaana n'abazzukulu basobole okulibeerako ebbanga lyonna. Naye kati ffe b'osanga n'ofa Katonda waba akuyambye ng'omwana omulese ku 2 ku 2. Kati omwana agenda kufuna kiddala mu nsi muno. Kye tulina okuffe nga ffe tulina okusomesa abaana bo ne bakola ebyabwe. Ebyo ne bibeera nga bibyo
n'abaana ne babeera n'ebyabwe. Kasoke mpisa wakalango. Matuga estate balono nga bakola ku byattaka batunda poloti zakola okuzisukula basangibwa Matuga. Namba zaabwe kweziryawo bazokubatenga okubeera oli school fees abuze Matuga estate esokuba nga ate kusubula kettaka eryo. Tugende maaso. So kati kiba kinuma nnyo okubanga okyali mulamu mu nsi. Abaana batandika okulwanirira ebintu. Ekirala abazadde ennaku zino batiitibya nnyo abaana. Omwana n'amulaga nti essente ennyangu yakufuna ku nsi ya Katonda aje kyoba tokolanga ku mwana kusabanga kintu buli kyomusabye n'okimuwa. Oba ogenda kumulaga ensi eno nti nnyangu. Era onoomuta nti awumaliriza okusoma agenze mu nsi ensi egenda mukalubira nnyo kuba obadde omumanyiza ekintu kya kumukeeka. Omwana olina okumulaga nti wadde oba oyagala kintu kino wadde olaba obusobozi weebuli naye akadde kantu waliwo sente zigenda kukola kintu kino amanye nti si buli kyoyagala akadde ako oba olina okkifunirawo naye omuteekemu omutima ogukola. So kaba tudda ku nsonga ya mukadde nze nagamba lwatu wano nze newemba ninayiika 2 eby'ettaka sisobola kukwata ttaka lyange nendiwa institution yonna oba kyaki oba muzikiti oba kiki mubajje asiba atunda mali y'abasiraamu tumulaba wano. Church of Uganda ntagali bamuvunanako n'omusango nga batunda ettaka side z'entebe eyo ne batwala billions of money. Twabalabako wano entaawo emukono babagoba n'amagandula gaabwe nga bagenze ku ttaka lyerimu. Abakatoliki nze nkinako evidence wali Natyole waliwo ekigo bayingira mu ttaka lyaffe naye ng'ekyapa kiri kimu. Bo ne bagamba waabwe abakatoliki ekigo kye Natyole mwenna mukimanyi. Kati bwe ndaba kino omukadde yayogera mu bulamu agamba bannange nawaayo ekyapa kyange kino nga sina muntu gwe neesiga omwana wange yajja n'antundako n'ebintu byange eby'omunju byonna. N'ekyapa n'enkitiisa n'enkiwaako omuntu omu akinterekere ne bamuzuula nti yakirina nga bayinza omutta. Nga ndaba institution yokka esobola okunterekera ekyapa ya church kuba kuli kuba kuli owamwoyo tebasobola kumpisaawo. Sana bagana va mu kusaba. Omukadde n'akwata ekyapa n'akitwala mu kkanisa. Okusinziira ku butambi obuliwo kuba yo church teina katambi kalaga nti omukadde yabawa. Teina kiwandiko kiraga nti omukadde yabawa. Twali omujuliza alaga nti naliwo nga abawa. Waba tulaba butambi bwa mukadde. Ngagamba nze sibawangako. Wabula agenda okulaba mukadde. Kimazeyo emyaka 2 agenda okulaba ekitundu ku ttaka waliwo abazinga bagamba wano waffe. Aguzizaawo abasheero olwo kyakyo ndoze guti tunzeewo guzizaawo sheero. Sheero tandewero essundiro ly'amafuta. Agenda abagaba bannange. Nzaba tusumba nabagoba. Ekyapa kyange bannaye ettaka lyange nti mukadde kati nno kyaki yo yagambye mbu awo wali sheero mbu mukadde yajja n'abatuukirira n'abagamba waliwo ate nabawadde ekyapa ku ttaka nabawadde ettaka lyange naye ate waliwo omuntu gwe nabadde naguza kati mumuyulizeeko mumuwe ekyapa. Omukadde agamba nze ebyo sibimanyi nako yadde nabawa ekyapa nga kiramba naye kanisa mukozese mu common sense yemwe tuwulira yemwe bakitaffe mu Katonda. Kati omuntu abeera ku ludda lwa ddyo lwa Mukama Katonda tosobola kukozesa magezi n'obwongo bwo n'ogamba naye mukadde ekyapa ky'otuwadde nga kuliko ebijja by'ekika bisoba ne 50. Tosobola kufunayo omujulizi yenna najja natukola obuwandiike ng'otuwa. Wakirife wadde otuwadde tubeyulizeeko half acre oba 10 ku 10 wali ebijja. Byonna nga tewali kyaki bagigamba abaayi mulete obujulizi obulaga nti omukadde yabawa tewali kiwandiiko. Kale mulete omuntu yaliwo nga babawa tewali kiwandiiko. Kyaki nga naye kalambidde. Lwakuba kye nalabye baleka bapondoose nalabye mu lukyamuzi obwa State House ng'alabalabika ekyapa bakiwaddeyo bamaze ne bapondooka naye nga kyaki mbwakimba mweswaza bakitaffe mu Katonda. Nga si kyalina mbono sima yagenda kuteekako mukono simanyi nze nemba nfudde musima kubatiza nze tosobola kuŋŋamba n'omuntu bw'afa mwegayiriza muntu ajja asabira omugenzi ate amala basaba ssente ye gw'osula ne Katonda emitwetwe gwe bw'omusabira n'abadde agenda mu muliro n'agenda mu ggulu. Olaba abantu bano bonna ffenna tuli kyekimu. Ffenna tuli kyekimu tewali muntu agamba mbu ono
yasinga okulinaana ennyo Katonda maaso batudde maaso be basooka okulya n'amagandula ekirala aje obuzibu twerabira nti ne bano betuyita bakitaffe mu Katonda nabo basooka kubeera abantu nga tebanna bakusoma nzikiriza eyo gwolaba omuntu nti ono father ono sheekhi ono pastor naye nga yasooka kuba muntu era ina DNA ekyemugamba baluma abantu baba banja kati naje nabaddeyo nga father ate talina ka kampuni k'abamanerenda nina je nabaddeyo father nga ali mu bamanerenda ninga kati father agenda n'abanja omuntu omusingo gwo ngututte kali naye bakola endagaano nti nkuguziza naye nga muwoze buwozi so kati ze nabigobera zirimiza kundaba bakitaffe mu Katonda tubasaba omuntu wa mubere n'obwerufu ng'ekkanisa nga Yesu Kristo bw'agamba kakati ku ttaka lye munyina kiba kibajjako kyogamba nti yiikeemu n'ekitundu yiyo wadde eri wasava nnyo ekyasinze okunnuma ekkanisa yawandiikira n'omukadde ng'akyali ku ttaka nti mukadde wadde gwe watuwa ettaka vaawo twagala tukozesa ekitundu kyaffe ffe tulina n'ettaka sijja kutwala Church of Uganda bajiwe ettaka wano omugenzi nga tannaba kufa yajiwa naye nga abaana be kiryowa banaku abaana omusajja be yaleka banaku nembu kyaki n'ajiwa kale omwana omu omuzzukulu yatundako eka n'agiguza abantu kyaki eyinako eka emu nene eka eyokubiri ejagala angale wewe obuzibu nze nkugambye sobola kukwata kwega at least kyaki yeeraga abantu bakwate omwana w'omugenzi bamusibe gwe bakuwa buwi kyokka gwe bakuwa buwi naye kyaki tebagala sigazaako eka gyoli nti kyaki eddiini zino ziddiini zino kituufu zizze naye sooka zaatusangawo n'ekirala zizze bajjajjaffe baaliwo okwo ebintu by'eddiini bireme kutwemazaamu kati gwe mukadde ali eyo olina yiika 5 okutte yiika 3 oziwadde kyaki oziwadde omuzikiti abaana boogenda kubalekeraani eddiini y'obusiraamu ekugamba sooka osanyuse abantu bo n'abakwetoolodde nga tonna bakugenda wala kati abaana bo obalekedde yiika 2 ozadde abaana 10 endala oziwadde muzikiti omuzikiti onani mumufuti mubajje agenda kujja agutunda yagenda yegaggawaze ne family ye naye nga gwe n'abaana bo bali mu kubonaabona so ekirungi kyaki mpozi bagitekerezia ekerezia katolika yo yekubye mu mutima nesalawo ekwate ekyapa kino ekizeyo naye kino kibeere ekyokuliga eri bakitaffe mu Katonda ddala mukole ebikolwa ebyafuula ddala nga nti muli bakitaffe mu Katonda so si kutuuka kubiwere kufuka bakitaffe mu nsi kuba mutandise okukola ebyensi tebibe mazaamu mwe mwennyini mwe mutubuulira nti obwakabaka bwa Katonda tuneesiima mulwaki byamu mwagala mubikole ku nsi nga temumanyi n'obwakabaka bwa Katonda gye buli Katabira gali mu nkubo sheyindirangwa ali mu mbeera si nnungi mu gonvu nnyo naye twongere okuba nga tumusabira nga tuwumbawumba Irani ne Israeli kiki njagala nnyo olutalo olwo lubeerewo mmanyi omuganda agamba eryokanga n'etonnya n'olaba ensiisira we zenkanya emyoyo Israeli eyo ebadde esuusiza nnyo ejjoogo nti lyeggwanga erisobola okugamba kengeze Israeli singa ebadde Tanzania esobola okugamba naye Uganda ennakasungula eyo mpulira mbu mukolerayo ennyonyi ennwanyi ate singa mukola ennyonyi ennwanyi ezo mujja kujja mutuyeekere nga basitula bomu nga bajja bakuba ku kolero lyammwe eyo Israeli ate nga tewali agigambako kati obuzibu bwava mbu bawulya Irani eyina nuclear si bomu wabula nuclear mpulira mbu bw'oweesa nuclear wabawo omutendera kw'otuuka kuba nuclear basinga bakozesa mu masannyalaze n'ebino ebyuma bya kansa bikozesa nuclear akola bingi kati wabawo omutendera kw'otuuka nga bagamba guno omutendera kw'otuuse osobola okuweesa n'obuto obubeera mu bomu zino ezisabyalo awo Irani weeri kati Israeli ngegamba naye guno omutendera gwe baliko America yesirikidde yabagamba ne bagaana
singa baweesa bomu eno bayinza okujja ne bagitusuulako ekkolero eryo kati lusuuleko bomu Isirayiri kakati mpulira mbu omuduumizi waabwe w'amagye atandise okukangaza kati yeekweseewa kati musuuleko bomu n'abantu ebyo Isirayiri byo byezenga ekola kati omuntu aje akujooga bw'atyo neyibawo wagula ewantuwo buli omu akola bibye naye nga ayagala ajje mu nnyumba agambe waguze omufaliso omupya ogwo nina ogwokya so oyo libadde balifusa ejjoogo era ensonga lwaki ŋŋamba nti nze njagala nnyo olutalo luno lubeerewo ndabe ejjoogo lyebadde erina likomawa amawanga gano njagala gemale gayaŋŋano kuba gonna geraga eryanyi lwakuba yo kyokka ekyewuunyisa Isirayiri erina ebyokulwanyisa bomu eza nyukiriya naye ng'ewulya neighbor waaba nayo eba threat ku yo era ekkolero ebijja kujja oba olitaddemu ssente mmeka erikuba erisaanyeewo bano mbusima yangono ye munnasayansi akoleramu nyukiriya erina okumunonya buli wamu neemutta ng'ate ng'emukubira mu ggwanga lyo mwennyini awo be Bayudaaya kagambe Abayudaaya be bantu Katonda be yawa ebintu bibiri be basinga okuba n'amagezi agasingayo mu nsi yonna Abayudaaya era ogenda mu America ensonga lwaki Abayisirayiri badikitatinga nnyo ku mukulembeze ani anabeera wa America kuba bali nnyo mu institutions ezitaagisa obuwongo makolera ag'amagye amakolera ag'abaki byonna bali ki ekirala n'abawo omutima ogusingayo okuba omubi ennyo bagezi nnyo ate babi nnyo Abayudaaya abo era ebitabo bikyogerako nti Katonda nti n'okubabuza ensi yaabwe Katonda yabawa amagezi mangi ne batandika okukola ebintu ebiri against Katonda n'agamba ombanga amagezi gemba wadde ge gagitandise okukola bakozesa bino temugenda kuddamu kufuna we mutuula mu kuŋŋaanire ensonga lwaki olaba Abayisirayiri baasaasaana ensi yonna ne we batudde jasi bafuna bufunyikafu nga si weewaabwe Katonda yabakolimira okubako era n'ebikola bye bakola biraga nti tuli bakolimire gwate olina wobudami bakubudamiza wano ekifo bakiwambye ku mawanga amalala ne bakutuuzaawo ate otandise okusojja banneyiba era owuli oyagala bakukube oddeyo mbuwaŋŋanguse oddemu ozunge kiki kikolwa mu Katonda kiyabawa balina kubeera nga bazunga buzunzi tebalina kuba be batudde byebikolwa bino batandise okukola nze kyenjagala njagala olutalo luno lugende maaso n'okunyinyira beerage eryanyi oba Irani bagikubye oba Isirayiri bagikubye lwakuba obuzibu obuliwo nti ate amawanga gakirimanyi agasinga gali ku dda lwa Isirayiri ku bikolobero byekola ani kugambye balina amagezi mangi bali institutions nyingi mu mawanga ago kali otabawagira wano nabo nga bagamba naffe tetujja kukolera bino munnasayansi waffe gw'oyimiriddeko eyo yakolera bino na bino bwemugana tuwagira wano nange sijja bawagira singa lyali ggwanga ddala nga yalumba Palestine ne balikuba we batyo singa amawanga gayisa da resolution eggwanga lyo balikube balisaanyeewo ne Isirayiri yakwata ebikombala n'ebikuba Abapalestine teberezaamu omuntu kwe baasala ettaka kwe baakubudamya ate gwe owulira muli ogamba sina kuyita wano nina okugaziwa okimanyi ebibuga ebimu ebyogerebwako mu Bayibuli biri Palestine tebirina Isirayiri ebibuga bya Palestine tebiri Isirayiri kati Isirayiri egamba n'ebino byange erina okubitwala Uli Gaza ekibuga Gaza naye gamba yakyagala kina kuba kyange kwegamba balina omutima ogutakuta omutima omubi wonange kuba wegamba mwete mwina kubeera wano naye nga te baba bodamyawo bubodamya so kati waddenga buzibu bunene nnyo obusobola okubawo singa olutalo luba lutuuseewo nti waliwo omukutu guli ku nnyanja gundi yetwalawo Iran bagita Strait of Hormuz oba Hormuz kali widinya lityo ku mafuta agabeezaawo katale k'ensi yonna ebitundu 2 gayitaawo ku 100 kati Iran singa olutalo lunyinyikira Iran esobola okugamba omwalo guno oba omukutu guno ku nnyanja eno wayita amafuta agenda katale k'ensi yonna tugugadde mu Uganda olaba amafuta gali buli wamu nenga lita mujigule 15,000 olosinga ebitundu 2 ku 10 byesi bakugenda ku katale k'ensi yonna olomba mugenda kugula lita ku 2,000
oba emitwalo 5 so Israel ino kumanya we kumanya ekirala amawanga galina okulaga obuvumu nga bakoma ku buli muntu akoze ekikolobero eggwanga baleme kubeerawo kutiitibya mawanga Israel woba okoze ekikolobero bakivumirire so si kufuuka kyesirikidde ate eggwanga eddala we kirikola aye ne muvayo ne mulaga nti mulina okulikolako n'amaanyi so nze Israel nze nganze nasanyuse sigamba nti oba nasanyuse kukuba abantu kubatta ne nasanyuse olw'ekikola kye babakozeeko kuba be basososonkereza nabali ne bazze omuliro ng'abalinga abeerwanako ya abadde batulaba ku Lubalusewa TV mwe bali kutugoberera tuligenda kuddamu tusingagane omulundi oguddako nze Mohammed Katabira kumata kumira mpira mpoze ekisigaddeyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni etteeka ly'amagye yayitaddeko omukono kyenalabyeko n'aka red beret aka NUP nga kaliko ne flaga ya Uganda akamu kaliko ekikonde kya people power nabo babugazeti nti bwamagye muteeke lya signing okay awo tujotandikira ajese mu gange emmere gye bakuwadde waabwe ochogeza nennaku noteka nga kuliko n'ekikonde ati munaye mubamu ebintu byolaba mu ggwanga lyenga ebintu ebitambula bulungi ng'olina okubyogerako titujja kusuka wano abakumbala tukumire atakumira mpeera nzajesamu walina Katabira Muhammad tulizo wansonga ati bamama amin Lubalusewa TV mazima ku mazima.